ku nsonga za South Africa basinga tubadde tubiwakanyisiza Jackson tugamba tekisoboka omwala Zaina obwa akawala obuwala kakankanye kamiri ne tulowooza ali mu busitanti mukwano naye we tugendedde okulabira nti byaddala tulabya omukulu Lord Mayor Erias Lukwago Mayor wa Zaina very ye lawyer wensuubira yemu ku balooyo kuba ebintu ndabye nga abimanyi nnyo bukusu n'atunyonnyola ensonga zava mu 2015 ngwe babyogedde eggulo yategesa mwana muwala ebivulu ebiwere bibiri n'amugambako n'omugamba njala kugira mu first class ne baganda bange bagireko yakwabulako nze naawe n'amugamba nina ne ba MC nabo batambulireko ne ba president abakola olugambo nabo omukazi n'agamba buli kimu ngenda kuleeta towakabi ngenda kujja mu stage of South Africa you know how it happens n'amutegeka mu bibuga bibiri okusinzira ku bigambo bya Lord Mayor atunnyonnyodde ensonga ez'enjawulo eziviiriddeko mwana muwala obusungu buno okutuuka nti kuva 2015 omusajja ono amuzabuzizza nnyo n'addamu n'amugamba let me reorganize if at all the first time was a failure maybe ku luno ojja kukola n'amugamba mukwano buli kimu kiri addamu otegeke enfunira bandi esinga obwakabi n'abifuna still n'amufairinga so bw'obeera gwe if you were yeah that is where I'm saying I know we have to protect Chameleone from himself or even the people around him era mutima kuno kusomooza jali these things should never happen when you manage around Chameleone katoka twabe Lord Mayor azitunarate ebyabadde South Africa ye yakavuddemu ati akatu bangabi sente dala yasasudde okumujjayo bakute sente ne baziwereza ne bamala nakakasante zifunye ne mchala mugumu we bibanga bino bintu dala bitufu kubera bitufu ababyogeddeko we now have a confirmation that all the allegations were true South Africa sinzira ku bigambo by'omukulu katubirabe Chameleone alina okumanya nti omusango teguvunda ate tosobola kugumaza mbiro abonyaabonyezza mwana muwala Zaina okumala ebbanga ddene okuviira ddala mu 2015 ye yalowooza nti ajja kugumaza mbiro naye era essaawa etuuse kaakati kyalina okukola kimu kumanya nti ebyo byonna byabadde akola tebimujja muyamba ffe ekintu kimu kye twagala bwenkanya Zaina yateeka sente nyingi nnyo mu bivulu bibiri e South Africa Chameleone n'atajja kisooka byali 2015 n'ateeka mu cities 4 Durban Cape Town n'endala 2 n'asasula sente nyingi venues bino decoration Chameleone nga yamugamba nti nze nyine South Africa bandi gye manye n'ebyuma ebisinga obulungi bye mba mupangisa n'abisasula n'amugamba nti sasula tiketi zonna n'azisasula n'asasula buli kimu kyonna ekyetaagisa woteri wanaasula Chameleone yagamba nze sisula mu woteri nyina woteri yange gye njagala n'agimusasulira buli kimu kyonna Chameleone n'atalabikako tugenda mu 2016 n'agamba kale kanzije nyembe ku luno ndiwe nebiri byesaakola naye ku mulundi guno njagala na kunsasulira business class nyina ne kuru abayimbi abalala bangi bonna basasulira ticket bonna Zaina n'asasula still n'atalabikako naye keizi n'abatulaba ne bobeera gwe omuyimbi ali kulinnya ngeri ya Chameleone eyalibadde ku level nga yabadde Diamond Platinum eyalibadde ku level nga omugezera Kedube eyalibadde ku level eza waggulu notuuka n'okola ebintu ebyekiyaye bifaananawo ebityo eri abantu batadde ku pressure Zaina alanze buli wamu kubanga ebirango bitwala sente process yonna okutegeka ebivulu zitwala sente so nitumaliriza mwaka 2018 ne tuteekayo omusango Zaina n'abanga ave South Africa najja hearing ne bagifixinga nga talabikako ne batusindikako mediation oba okutabagana still nayo n'agaana yagaana n'okutabagana kati ne tutuuka ne tukwata n'empapula okutandika omusavinga yali yagenda mu balo y'abakatende Sempeewo nabo ne batugamba ffe tetukyamurepresentinga kale ne tubeera nga omuntu afuukidde ddala gwekanyanya sente nyingi wezituuse kati okusooka zaali sente ntono zaalinga total costs zaali ziriwo million zaalinga 38 naye kati byazaabonyaabonyaamu zai byazaakola byonna ne costs zajja inkalinga mu bya air ticket na bino
zaalinya kati zaalinya zagenda wala naye nga bw'olaba nti ebivulu ebibiri ebitegekeddwa South Africa pangisa ebyuma ebyamaanyi sasula eya ticket sasula kino olinaga nti sasula miliyoni 3.8 wano wokka bakugamba okutegeka ekivulu ne bakusasuza miliyoni 108 meka 2 wa naye kiri South Africa sente zaali ntono nnyo era siraba kikyamulemeresa kusasula nikati olwokuba embeera nti costs zize ziri nnyo 422 sente empitirivu atukyagezaako okukikwasaganya ne tiimu yamba amateeka e South Africa era ebyo sijja bigendamu nnyo okulaba nti amaliriza ensonga zino nga tannavaayo kyetukyakolako ensonga malozi zimaliriza alyoka akomewo twafunye amawulire akyapalapalanya adduka akomewo naye nga bwegambye ekiyita waggulu otega wansi empungu teryabire ekiyita waggulu batega wansi empungu teryabire olugero luyize empungu teryabire Chameleone, I want to imagine oba ali atya kati ebezza okulya obukoko singa nesigalidde sudeni but sometimes tulina okuba nga tukimanya nti ebintu webityo buli webikutuukako mu bulamu nga bw'oyogedde God is actually preparing you for something far better. Yeah. I think after this moment, imagine emyaka ebizibu ebintu byakola 7 years back 8 years back coming up right now it's recalling back nebyo wakoze Masaka John nabyo nebijja right now nebyo wakoze Sweden oba wa nabyo nebijja right now so sometimes you know but the back era ngenda kunzika maliriza mutima if you cannot manage Chameleone then don't pretend naye osanga naye kyamusukkako mumanaging mugambe ate omugamba omanyi omuntu omugamba Chameleone kino tokikola gwe Kamiri gwenze sebonze kati olowooza Kamiri bwoba tonneetaaga ngeze osanga Kamiri asobola okugoba manage which is okay but let me tell you ensi waliwo weyikuteeka mulimu omuntu gwa managing nga nawe bakumanagingira mu manager anti ekyo kati webabanga omanyi waliwo ekigambo ky'oluzungu si kivumu kye bayita puppet you a puppet manager you are there as a kifaananyi just then that is where the problem there are a few managers bemanyi nti asobola ogamba spicy gwe but sometimes you need to Chameleone needs to have someone Chameleone n'abantu Chameleone oyo wawe yatuukanga karedi akatya nga karedi sebo kamubogo nekabwa aka doctor era nga akawa respect be mane beje be wa respect so sometimes a bull you need to pull it chebaita pulling the bull by the horns bull ebanka munaye bujano jikwatama yembe bodi no igambo wayo no harabika nekirala munange omuntu nsubira aba managinga yagala omu managinga so n'abayimbi baffe bayiga okubanga abawa roles abazina okubeera nazo if someone is your PA if someone is your manager if someone is doing something for you mukkiriza akola omulimu gwe nawe okola ogugwo mutima bwaba Chameleone mwaba mbonyabonya yegobe Chameleone at one point he will sit let me tell you jembadde nkugamba emboozi tuwaliwo ensi wekuba nekuteeka ewantu n'ogamba naye mbutuufu neetaaga tashi sikaki neetaaga mutima inaki you will call you back and you will respect that ne buli wana yogera kino no giving no then you are not doing justice to him. I know.